Sara Nakadama ne Roda Namuyaga abatuuze ku kyalo Buwoya mu ggombolola y'e Buyanga mu disitulikiti y'e Bugweri be bamu ku bazadde abalojja butyabula bikola mu baana baabwe bwe bibaleetedde okuzaala nga tebannaba kwetuuka. Nakadama agamba omwana we yafuna olubuto ku myaka 14 wabula omuvubuka n'adduka nga kati yeeyeetikka obuvunaanyizibwa bw'omwana. Yazaala 2023 omwezi gwali gwa mukaaga nga 22 n'omulenzi eyamuwa amabonda tyamubonako paka na lwaleero ndi kudaagana mwana. Namuyaga naye agamba nti omwana we yafuna olubuto nga tannamaliriza kusoma olw'abavubuka ababalimbalimba. Omwana wange yasomanga paka siniya 4 okweyongerayo kwamulemererwa. Omulenzi yamubuzaabuza yajja yafumbirwa kati bwafumbirwa yatuuka eyo omusaadde yamubisa bubi era yavaayo anobayo n'abaana be yadda yatyama nabo. Ssentebe w'ekyalo Busesa ng'ate ssentebe w'abassentebe b'ebyalo mu disitulikiti y'e Bugweri agamba abazadde tebafaayo kulompa nsonga eziba zituuse ku baana baabwe. Na buli muntu etwayagana nga baweera omwana amata amabunda mu kifo kye tugema kabiri omwana tudagemanga muzaire kubanga n'asiriikirira ensonga eyo tusobole okuyimiritinga ekintu kino kibe nga tekikatambula. Kati mu kaweefube w'okutumbula omukyala n'omwana ow'obuwala gavumenti ng'eyita mu kitongole Kigro mu minisitule y'ekikula ky'abantu etandise okusomesa abakyala emirimu gy'omumutwe basobola okubeezaawo amaka gaabwe. Dana Natulinda eby'amawulire mu Gro agamba mu nkola eno abakyala bagenda kwewola ssente ku magoba aga wansi. If you borrow, for example, 10 million, at the end of the financial year, as you pay back your installments, you take back 11 million, which we think is fair enough for a woman entrepreneur. Gloria Naumbe akulira abakozi mu kitongole kino agamba abakyala basoba mu 5 batendekeddwa era balina essuubi nti bano bagenda kuyambako abalala. And today, as we see 76 women entrepreneurs graduating after being trained in textiles, technology and business development, we really like to say that we are proud of the work that we are doing as URI, and we continue to commit to this work and the work that we're doing in several other communities where such centers have been established. Yombako omukyala wa disitulikiti y'e Bugweri Rachel Magola asabye omumyuka asaba minisita okujjukiza saba minisita ekyuma ky'engatto kye yasuubiza abakyala b'eno. Minisita yasuubiza ekyuma ky'engatto Katonda anange omukulu Solomon yakireeta so bw'oba oyizeeyo muyituse ensonga eyo n'amabaati ag'okuzimba kukizimba kire mwitakalire yetuliikoba yatusuubiza amabaati. So we are already halfway there. Prime Minister promised us roofing for the center if we built it from the bottom up. Omumyuka asaba minisita ow'okusatu Lukia Nakadama abadde omugenyi omukulu ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'egenda okubunyizibwa abakyala bonna mu ggwanga okusobola okwebbulula. Kuba ndikubonaano balikoba abayuli balikoba namukyala wa PSFU bali bakoba nti mpekano bano bayiganga bonka. Nenda kubakobera nti puroguramu eno ya Uganda yoona. Ebitundu bya Busoga bye bimu ku binokolwayo okubaamu abantu abaavu mponga byoya nga bwe kituuka ku bakyala ate kisukka.